Kadama TV Kadama ali mu buzibu obw'okubeera nga abavubuka b'owaka bamufuukidde ekizibu. Mukimanyi nti ekizibu kino kiri almost mu maka gonna abasangibwamu abavubuka. Bakadama ne babeera nga bafuna obuzibu ne abavubuka be basanze mu maka ago. Wabula Kadama ono ekyenjawulo ye ky'alina agamba nti ajja kufa n'omuntu. Atuwadde wano ekiso, asukuma ekiso wano ky'agamba nti ky'atambula nakyo ky'abeera nakyo ssaawa yonna, ye agamba ajja kufumita omuvubuka yenna ajja kubeera ajja okumukwata. Wabula tutwala okulabula nti ensonga ng'eno tesoloovingibwa na kiso. Bw'ofumita ekiso omuntu n'afa ne bw'aba abadde agenda kukukwata bajja kukusiba, ejja kubeera murder kuba tewajja kubeera evidence yonna eraga nti omuntu oyo yabadde ayagala kukukwata. Bo bayinza okugamba ono yasse omwana waffe n'obutagamba bo kennyini ne bakwettira. Mumanyi Abawarabu nti tosobola muttira mwana naye n'atakutta. Wabula Kadama agamba nti agezezzaako okubeera ng'akulira ofiisi, agezezzaako okubeera ng'ayagala okufuna ku magezi naye tewali amuwa ku magezi. Y'ensonga lwaki azze Kadama TV atubuulire ensonga ye, bakadaama bo bamuwe ku magezi. Ababadde mu mbeera eyo kuba kimanyi bakadaama bangi abayita mu mbeera ng'eno. Naye kye mutakola kwe kuggyayo ekiso obeere ng'oli omufumita ekiso. Bw'onoomufumita ekiso naawe oyinza okubeera nga tojja kuvaawo wennyini w'omufumitidde ekiso. Ne bw'onodduka era bajja kubeera nga bakwata. Naye obuzibu bwe ndabye mu bakadaama bano bwe badduka oba ne baddukira ku ofiisi, ebigambo ofiisi byebaddamu bye bitera okubeera nga bibamalamu amaanyi, bimalamu essuubi ne batuuka okubeera nga bakola ekintu kye bataalikoze naye olw'ensonga bagamba tetukyalina kyakkola, nzirukidde wa? Kadama ono omuvubuka yakomyewo era n'abeera ng'ayagala mukwata, wabula ekirungi ekyabaddewo nti abantu b'owaka baabaddewo. Katunyumize abantu b'owaka baabaddewo baakoze eki era baalabye eki n'omuvubuka ono baamukoze eki. Halo nnyabo oli Kadama TV. Kakati nze luli nakuweerezaako ku audio ndowooza emyezi giyitawo ng'esatu nga nkugamba nti abavubuka b'ewaka baagala kunkwata. Kakati naye omukisa ku luno kwe gwajjidde gwazze nti yabadde ayagala okunkwata nsaba ku magezi. Mu kwagala okunkwata nabadde ndi mu kusiimuula nga wensiimuula waliwo endabirwamu. Endabirwamu eyo ng'etunudde mu kisenge ky'abaana abawala nga mulimu omwana omuwala yabadde teyeebase ng'azuukuse, nze namulamye ng'atudde. Kati ono gye yavudde ebweru yabadde ava kuzunga, we yazze nga gy'atandika okunkwatirira ayagala okunkwata. Ne ndyoka mukwata ne mukuba, nabadde nnina kano squeezer gye nabadde nsiimuza wansi nga weeri awo, nga nina ne baketi y'amazzi. Nakutta amazzi ne ngamuyiira, ne nkwata squeezer ne ngimukuba. N'ayagala era ajje annumbe ankwate, kumbe muto waamulaba. Then kati kye nakoze ne musuna, bwe namusunye n'aleekaana. Omuwala ng'ali mu kulaba, taata we ne maama we nga bali mu ruumu eddiridde n'abaana abato. Ku lw'ensonga nti nze nabadde nsiimuula ng'abaana bayinza okugwa baseerere amazzi, kati ng'abeggaliddeyo ebikyansi gye yadde ayagala okukozesa ng'amanyi bonna bali munda. Then kati omwana omuwala n'agamba maama we kiki ky'alabye. Ne bambuuza ky'atandika, ndi ne bagamba emyezi 6. Nagamba dda ofiisi emyezi 6. Nabadde naakamala n'okwogera n'aba ofiisi eyandeeta enjaazi nga nayogedde nabo ng'ennaku z'omwezi 16. Kino kyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 22. Ne mbagamba mulaba essimu eno gye nabadde nkuba, oyo omulenzi yanfuukidde ekizibu. Kaakati n'akola ki? N'abagamba nedda nze simanyi, abadde saagala mukwata, yabadde yeeyambula nti nze nga nze njagala okukwata ye. Omuwala n'amulaga n'ayogera kiki ky'alabye, n'ayagala ataakuba omuwala. Kati nze bana eno ne bagamba njagala kumunzizeeyo ku kampuni. Then taata we ne maama we ne bajja ne banzikakkanya ne bagamba nti nzikakkane mbaweeyo omwezi gumu abaana bagenda kukyusa. Naye obuzibu bw'ensiŋŋanye nti nze ndi mu kutya, kati simanyi mulenzi kiki kyakola ki kyandubuwoleza. Buli lwandaba n'atumbiira n'abeera ng'oba ki, kati nze mwewala bwewazi saagala na kumutunuulira mu feesi, naye simanyi kiki kyagenda kuzzaako ge mazima.
nsaba ku magezi nkole ntya kuba kati wano wendi mu nnyumba eno mpezezaawo omwaka gumu mulamba gukonye bwettu olwaleero naye sirimulina buzibu nti oba emirimu giriwo mingi nedda buli kimu bakimpa naye obuzibu obuliwo bwa mwana mulenzi oyo ate soomu kuliko n'owookubiri naye owookubiri yakakikola omulundi gumu era naye nabagambye nembagamba bonna bagirayo n'akambe nga njagala basala tataawe nagamba tokwata kambe bireke kati Mr. Kadama nsaba ku magezi bampeko ku magezi nasanyuka nnyo ng'owulidde okusaba kwange